Kwebaza okubeera naffe mu kataliko nfuufu amalala Ssaabasumba yassezekulira Kampala Paul Ssemwogerere akubiriza abalina obukugu n'obumanyirivu mu bintu ebyenjawulo obutafuluma ggwanga kugenda kukolera bweru kubanga ne wano tubeetaaga. Abayizi 15 bakuguse emirimu egy'omutwe batikiddwa ku ttendekero ly'emikono erya St. Joseph's Technical Institute ekisubi. Omukolo gutandise kitambiro kya misa ekulembeddwamu Ssaabasumba yassezekulira erya Kampala Paul Ssemwogerere nga yambibwa ku bannaddiini abalala. Mu kubuulira akubiriza abalina obukugu n'obumanyirivu obw'enjawulo obutafuluma kukolera bweru wa ggwanga kubanga ne wano tubeetaaga. Akubiriza abayizi okweyonera ebyemikono okusobola okweyimirizaawo n'okutandikawo emirimu. Tekigasa ate okudduka okugenda ebweru nga nawo emirimu egiri wala abaana amaze okukola basobola nabo okuddeeka ne basobola okukola emirimu naye abanga tebabakozesezza. Abayizi baweereddwa amabaluwa mu bakuguseemu okuli okubajja okubunyisa amazzi okutunga engoye n'ebirala nga nomatiikira ga mulundi gwakuna. Joseph Katongole akulira ettendekero annyonnyodde ku matiikira gano n'okuggwa abayizi babe bafunye. Tulinawo certificate St. Joseph eri ku certificate level, twalina ne diploma etandise mu St. Joseph muno naye twagala tubyawule. Kaminsona w'amatendekero g'ebyemikono Eddie Tulyatemba alabudde amatendekero agatalina bisaanyizo n'akubiriza abayizi okubeera abayiiya. Waliyo amasomero agasomesa ebitatuukiridde nga buli omu ayagala kwenyigira mu kusomesa ebyemikono naye nga talina byetaagisibwa. Alfred Kambugu nga ssente w'ekyalo okuli ettendekero lino nga naye akuguse mu kukola engato yeebazizza abataddemu ensimbi. Twebaza gavumenti yaleeta puroguramu ya skilling etuyambe naffe batuyamba. Ye omusumba ya Masaka Serevalas Jumba atongoza ekibiina ky'abakatoliki abakola emirimu egy'ekikugu okwetoloola essaza. Omukolo gubadde ku lutikko ekitovu nga gutandisa kitambiro kya misa ekulembeddwamu omusumba asabye abakozesa okutuukiriza obweyamo n'okusasula obulungi abakozi wadde nga teri musaala gumala. Omusaala gunyirizibwa gutya ate n'abakozi nabo ne beerowoozaako nti naffe emirimu tuginyiriza tutya. Twogedde olwaleero ku ky'obwenkanya nga ndi mukozi nti ankozesa ampa omusaala ogusaanidde omulimu gwenkola. Pokino Jodi Muleke avumiridde enguzi eri mugaba emirimu mu bakatoliki. Nembasaba nti tutambulire embigere bya Kristu tulabe Kristu mu bantu bannaffe era mbasabye ensonga ya common good etuyigiriziddwa olwaleero obulungi bwa wamu okulaba nga buli kye tukikola tukikola olw'obulungi bwaffe ffenna. Abakozesa buli omu asasula nga bw'ayagadde. Oyina amaanyi agasobola okubagaininga nga gwe bakuwa nnyingi atalina amaanyi ng'asigaza kino kyandibadde kigenda eri gavumenti. Akulira ekibiina kino John Paul Kagombe Mugwanya alambulodde ku mulamwa gw'ekibiina. Tunoonya gye tuwandiise sinagi okwegatta nga buli omu alina obukugu obw'enjawulo tubuteeke wamu. Joseph Innocent Senfuma ne Jacinta Bwanika bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate abantu basatu